Ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokutaano omwaka guno abawagizi b'ekibiina kya NUP abawerera ddala 11 baakwatibwa ku bigambibwa nti basangibwa n'ebbomu enjingirire kw'ossa ebikozesebwa mu kuzikola nga bano basimbibwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ey'e Nabweru ne baggulwako omusango gw'okusangibwa n'ebbomu wamu n'ezibikola kyokka oluvannyuma omusango guno gwabaggyibwako olwo ne baggulwako ogw'obutujju. Okuva olwo bano bazze basimbibwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ento Sarah Namusobya ekyawaliriza bannamateeka baabwe abaali bakulembeddwa Yimbazi Nalukoola okusaba kkooti eno esindika omusango guno mu kkooti etaputa ssemateeka ezirwa nga kiri mu mateeka gavumenti okumala gakwata abantu ne basindika mu nkomyo nga tesoose kunoonyereza. Olwaleero kkooti eno ebadde mu maaso g'omulamuzi Sarah Namusobya etudde era omulamuzi naawe ensala ye kusaba kuno mu kkooti ebadde ekubyeko ab'eŋŋanda b'abavunaanwako n'emikwano wamu n'abawagizi b'ekibiina kya NUP. Bw'abadde awo ensala ye omulamuzi Namusobya ategeezezza nti okusaba okwateekebwayo tekuli mu nsonga yeetaagisa kkooti etaputa ssemateeka. Bw'atyo n'awa bannamateeka b'abavunaanwa amagezi okugenda mu kkooti etaputa ssemateeka butereevu beekubira enduulu oba beeyambisa obukiiko obulwanirira eddembe ly'obuntu bwe baba nga balaba nga waliwo ensonga eyeetaagisa obukiiko buno. Decision in accordance to clause 1 of this article. In Emmanuel Nagoli versus Attorney General and another, it was held that the court must consider, I quote, whether there is a constitutional question requiring interpretation of the Constitution under Article 137, sub-Article 1, and 2, whether the question involves a substantial point of law. If the answer to both questions is in the negative, then the question for references does not arise at all. If the answer to both is in the affirmative, then the judge may refer the question to the Constitutional Court. Embeera eno eviiriddeko ab'eŋŋanda z'abasibe okukuba ebiwoobe mu kkooti nga baagala abantu baabwe bayimbulwe ng'omu ku bo Betty Muyodi ng'ono mukyala wa Muyodi Hamidu omu ku baasibwa ategeezezza nti abadde n'essuubi nti abantu baabwe baakuyimbulwa n'ayongerako nti bba yamulekamu muzigo n'abaana 5 abatalina ayamba. Badde nsuubira olwaleero okuta omwami wange nga mmanyi bagenda beeyimirira naye munnange bongerayo bwongezi tetumanyi kigenda mu maaso. Tuli wali ffe tubonaabona abasajja batusula mu mayumba tuli omwo tubonaabona bubonyimbonyi babasibira bwereere tebatubuulira kigenda mu maaso babasalire tumanye naye buli lwe badda batuwoleza birala. Bannange eno nsi ki gye tulimu bannange mutuyambe. Ye Imelda Nambiru agamba nti takyalina bujjanjabi kubanga omwana we Farida Masaaba eyasibwa ye yali amulabirira nga kati ayolekedde okufiira mu muzigo. Neze kkooti wanjagira mukulu mwana wange mutekubanga sikyalina naddagala n'ekifaananyi kikino n'ennaku z'omwezi zaayita dda bampita mu ddwaliro siina wempita siina na muntu antwala ate emyezi mugirabe bannange ennaku zaayita dda sinkyalina nazijanjaba ngenda kufiira mu nju. Omwana aliwa? Omwana Farida Masaba. Ye munnamateeka Shamim Malende agamba nti waliwo obutali bwerufu mu mateeka g'eggwanga ng'okuteekayo okusaba kuno baali baagala kuyamba bannayuganda abaakwatibwa nga tewali bujulizi ng'ayogedde ne ku mbeera y'obulamu bw'abasibe bw'agamba nti si bwa mulembe kuba kuliko n'ali olubuto olukulu eyeetaaga okufiibwako ennyo. Tubadde tulwanirira bannayuganda kusaba kuno kubadde kugenda gassa buli munnayuganda yenna okukendeeza omujjuzo ogutakyetaagisa mu makomera n'embudukulu bwa poliisi. Ekisookera ddala kya nnaku nti abasibe bano bali mu mbeera etali nnungi. Ku omukyala ali olubuto tukimanyi bulungi nnyo nti condition za prison tesobola kubeera nga zimuwa sufficient services. Kuno yakubwa essasi nakati tafunanga bujjanjabi bwankalakkalira butegeerekeka osobola kuba nga bumuyamba. So n'olwekyo ebyo byonna kusoomoozebwa. Ate kati bano be batono kwabo abali emabega batalina na bwogerero waliwo n'abalala bataleetebwa mu kkooti. So ffenna tukimanyi nti embeera y'ebyobulamu mu Uganda nzibu. Anania Nsereko yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.